Netwaniriza omukyalo omulala kansala mulamba ya kamala okulya obwa kansala omukyala abadde mu mazige mabega kaawo kusirika nze nzija omukulu ali kitalya naye omukyala nakoma naliwo nagamba owaayi wadde ali kitalya ajja kunsanga abayayi ne babipinga naga no ajja nasiba omutima kansala mulamba mukyala wa Nubian Li tumuyina wano olwaleero era bwatusindikidde atudde wano mu nnyumba tuwuubireko maama bale kuguma munnange emyezi 7 olinalo oba kuba mutoolo singa wano badda sinagakumiikiriza ayinza n'okufiirayo maama tusanyusa okukulaba webale kujja ula mu kamera yoyo mukyalo oyo ate mabega kaawo yakamala okukonfaminga nti olulenzi olubadde olusibe luluwe wegamba Nubian Li yayize nti omuntu bw'omusiba abawo mukyeyalabira ekitalya n'owe n'amunywereza ddala amanya bamukisa mutoni saaha buke nga mukyala Nubian Li ndi kansala w'ekyajjafo naye ate katonda yasiima wano tuvaawo nze deputy mayor w'e Nakawa yonna Nakawa East ne Nakawa West Bobi yanula deputy mayor mayor Nakawa Eva, happy birthday. Thank you, honey. Space Diana, thanks for coming. Mommy, thank you very much. My best comedian. Thanks. Deputy Mayor. Yes, he's my best. What me said best. Sawa komi. Eva, tell us some comments of some and I got so. Simanyi oba mwenna muzifuna Fenna siyonna kati nze nakikwata samwenda mbeera danibena amanyi okuŋŋamba message etuuse koze etuuse kati kiba kizibu okuddawo okwebaka kati nga nzira ku YouTube naye oleetera omusajja oyo mu kiseera mugoba mu ddiiro ng'akimanyi my best nera nsanyusa okukusanga Amin, nange nsanyusa okukulaba ebyo balekola mukolo nensanga my best fan ndabye komedi ow'obwerere oli wala happy birthday kiyinza okugamba kuva he's so good she's so friendly ate amanyi okunoonya emikwano nogikuuma nze akyasinza okubeera n'omwami omukkakkamu omusirise n'okufuuka mukwano gwe kizibu otegeera oba akwagala oba takwagala ne Eva ye muntu ajja okukulemera neero ojja mulaga nti she surprised me emirundi agenda ng'ekitalya ngaomusanga ku geeti ng'akaaba nga bamugaana okuyiiya neneera n'addayo omundi omulala neera tetugenda ffenna ne banzikiriza ne bamugaana nasigala ku geeti ng'akaaba neŋŋamba ono omuwala ayagala Nubian maki ekitegeeza okugenda ekitalya emirundi egisukka 3 naye nga bakugaana n'omuntu omulala naye ngaakugamba kimugambe maama bwe nafunye ka message nga naye yakafunye nagamba sigenda sobola kuba tebaliino naye nkusaba abamawulire mukimanyi mwakajja mundabe mumawulire naye nga mbadde naye okumala emyaka 15 sigenda mu bintu bwe biti I don't go out I don't do anything naddala ekibeera mwana naye kasita bagambe nti Eva I had to omuntu kwakulaga omukwano kyoyinza omusasula guba mukwano watuwa ebbanja kikizibu oddisasula naye tetwakitwala mu mutima nti otwagala nze n'omwami tukwagala and always count on us. You're so real and we promise we're going to be real too. Nsaba katonda bw'akondedde omwami akulage ekkubo eddungi ate akwe n'omwami owangaala olaba abaana b'abaana bo
Sanyi bweriba. Kati essaawa zino nga tumaze obugambo obulungi okuva wa Mukyala Nubian ate Deputy Mayor Nakawa. Tukweyazisa okuba n'obugambo. Ebigambo ebyo birungi nnyo ddala obufuzi obusobola. Toteekwa okuba ng'ekitundu kijja kufunamu nnyo. Webali neebalire ddala. Programu eno ekutuusibwako aba Kisitu Electronics abatunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, screens, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku nnamba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba baweereze WhatsApp. Kato Akora Construction ate bo babeere nga bakolera plan ate era bakuzimbire ennyumba bagiyooyoote ennyumba erabike bulungi ku mitendera gyonna, oba oyagala kalina oba ennyumba ya wansi bakutereko biodigest oba septic tank kabuyonjo ey'omulembe guno etaya space tewunya ya ssente etono nnyo. Abasanga bana Lukolongo oba ennamba y'essimu eri wansi awo Zwa and Sons bo ate baweere nga bakusupplyingira ebintu ebikozesebwa mu kisenge. Genda ku Mukwana Arcade obaguleko amasuuka, duvet, blankets, mosquito nets ne kalonda yenna ow'omu kisenge. Ennamba y'essimu weeri awo ne delivery bagikola. Wamato Estates Management Uganda Limited basolooza ennyumba z'abapangisa baziddaabiriza ssaako n'okuzimba. Basangibwa Lungujja ku Mackay Road. Osobola n'okubafuna ku nnamba zaabwe ez'essimu okuli ey'e UK, ey'e Dubai n'ennamba z'e Uganda nga wooziraba awo. Ennyumba zikusobedde, abapangisa baganya okusasula, weekwate. Wamato Estates Management Uganda Limited. Busozo Properties agula ebikozesebwa mu nnyumba, mu restaurants, gym, saloon. Kalonda yenna asitabira nga akyali mu mbeera nnungi mumulage mukuba ekifaananyi mutwaleyo ku ofiisi zaabwe Kirakakamuli Road ajja kuba nga akuwamu ssente. Naawe ayagala okugula osobola okugweyuna n'abeera nga akuguza ebintu ebyo nga bikyali mu mbeera nnungi. Honeypot Herbal Gentle Wash kabakyala kawonya akasu akabi oba akawowo akabi, okusiibwa ssaako infection n'endwadde endala ezitawaanya abakyala. Kasangibwa ku Frinka Pharmacy ewandegeya gw'omusuubuzi. Naawe agula kamukamu osobola okuba nga okafuna ku supermarkets ez'enjawulo okwetoolola Uganda yonna. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music. Osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. Ndowooza buli omu amaze okufuna ku kyokulya ne ku kyokunywa. Ojjeko bannamawulire bo tetwababaze ku mmere batambulenga n'eyaabo. Era abali wano muli bantu ba evening abasookerwako ne kulyoka kuddako abeetumizi. Olina booleseze president bonna mbayina abo bajja mulabyeko awo bonna aboogedde bitusi bonna bantu be family kati munenayo endabye bano neŋŋamba bano tegeeza kano ke bazise bano be bakola ki naye aganga abamuwadde message lwaki tebakola ki tebaliiwo naye nga nabo bantu be era mwenna abatumiddeko. Waliwo abamwagaliza amazaalibwa nga agali ku message aba bamusindikidde ku bubaka akasente. Mariachi bagambye don't forget that Nigeria arrived. Ani ali Nigeria? Who is in Nigeria? Oh my God, come on Yamaro, that's good. You are updated. Mutabukira tulinawo onalebo yengenda musosanga buli kaseera munagamba mubakuba naye amazima gali nti ekitiibwa kitusingako. Mukyala onalebo mujagamba onalebo Geoffrey Lutaya eyayimba akayimba abakubi ba pulaani. Omwami oyo yaliko mu Eagles Production, yaliko ewakatolo wamedda kakati nyantula onalebo ojavudde omuntu afa wala nagenda mu Eagles Production nakola ne Eagles kati mubaka kati simanyi kyaddako oluva ku bubaka ebintu byabwe bikula bukuzi emikisa jjo baaba jajja bigereke. Amiina tweyansa we bali kujja. Omukyalo omulala okuva Worship House Nansana mama tusanse okulaba bawubireko bali koti we bali kujja netwaniriza Spice Diana Portable
Oh yeah. Who's a mafia? Say tusanso okulaba besoogedde okusiba buddede abamusinga bategeera bwe naabategeera nja kuba buli omuntu njagala nnyo okumenya omuntu kinomu n'abeera comfortable bulungi wangi balamu tusanso okubalaba mwe bali kubeerera omulamu wammwe mukakasi oba alina olulenzi ku mukolo mubege naye tewali kitegeeza mwamuwamba kumambi balamu baffe banyina bamwami amuza segunya bane bano balamu baffe balamu ba Mukyala Rema mwebale kujja tubaniriza ku mukolo gwaffe nemuguwesa ekitiibwa mwebale nnyo mwebale ddala kusaba Evelyn kino sigenda kukisaba nkakasa buli muntu ali wano ng'oggyeko ekirabo kye waleese I need at least ekigambo 2-3 kigende eri omugole gwe gwensookerako gw'omanyi naye nga ngenda kusaba ekigambo kimu ekiyozayoza omugole nga tonnamuwa kirabo kye ayamuleetedde ekirabo ogira okisirikira soke tufune emesegi okuva buli muntu gye yaleetedde omugole kasale tuli bangi nnyo budde bujja tusobozesa n'olwekyo ono omukulu bamuyita bunjo Mike business partner wa Mariachi ali wano alidde neti alaba ku budget kati gala funa obugambo busatu oluvanyuma tudde kukiddako. So njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda naabo bennyininyini abali ewagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mugwenjogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2-3 ojja kujja okole ki onuunemu.
atwetaaze ojja tusanga Kamwokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Gye tusangibwa ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye